Mtazamaji, maandamano yameanza rasmi hapa jijini Nairobi, na habari ambayo tunaipokea ni kwamba zaidi ya watu milioni moja tayari wako CBD hapa jijini Nairobi wakiwa wanaanza maandamano. In fact, maandamano ya leo inaonekana kuanza mapema sana, tofauti na wakati tulikuwa tunashuhudia maandamano yanaanza saa 6, saa 7, lakini sasa hivi leo saa hii ni saa 3 na maandamano tayari yameanza. Watu ni wengi wameweza kujitokeza, mtazamaji wangu. Lakini pia nimeona kinara wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka pamoja na viongozi wengine wa upinzani Eugene Wamalwa wameweza kujitokeza rasmi, wako hapa jijini Nairobi. Yes, wow, wali kuyugi update TV kusinziro bango tuuliriza era we bali nnyo kwekumira ku mayingo na bali mtala wa mayanja mudasula mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku yugi update TV wabula gwatana toyenga kokirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubango sola bulungi nnyo otoyenga kekiri mu Kenya kifumba mutuku embeera egenda maaso n'okubanga esajjuka era William Ruto ebibye si birungi wabula newankubadde William Ruto yayisizza ekiragiro ku radio stations ne ku TV stations ku media's houses zonna obutagenda maaso nakukyalinga bigenda maaso mu demonstrators obutalaga information jukira nti nno bannakenya bonna 11 bavuddeyo ne beeyiwa ku nguudo abagenda maaso n'okwekalakaasa kwebyo bigenda maaso mu bukyamu ku gavumenti ya William Ruto era ye bagamba nti bamwagala kubanga alekulidde entebe. Tetumanyi wajje binaakomekerera, tetumanyi kikiddira, naye nga embeera weetyo weekyali newankubadde bakugidde medias obutapostinga oba obutakapukyalinga bigenda maaso naye era bigenda maaso n'okulabibwako ku mikutu emitimbagano bigenda maaso n'okulabikako okulaga embeera egenda maaso mu ggwanga. Bwe bityo sigenda kubanga nyongerako mwe bali kwebikumira ku UB Update TV, mbagala nnyo, mweraba.